Ensangi zino ebitongole by'amasannyalaze n'abantu ab'enjawulo abakwatibwako ensonga bazze bategeeza ng'omuze gw'okubba ebyuma by'amasannyalaze kw'ossa ne waaya bw'okweyongedde. Kyokka ng'ab'ebyokwerinda baliko abantu be bazze bakwata nga basangiddwa nabyo. Poliisi egamba nti abantu abadde bakwatibwa mu mbeera eno babadde baggulwako emisango gya bubbi na kwonoona bintu kyokka nga bafiiriza eggwanga. N'olw'ensonga eyo buli avaayo n'agezaako okuwalampa n'atema n'ayonoona n'abba emitayimbwa ne waaya ku mirongooti gino egitambuza amasannyalaze n'egy'amasimu aba alina engeri gy'akotoggera bannayuganda. Fred Enanga atubuulidde nti Ssaabawaabi wa gavumenti yabawabudde n'abategeeza nti kati omuntu akwatibwa ng'aliko ebyuma by'amasannyalaze byabbye alina okuggulwako omusango gwa butujju. Naye we twogerera kati emisango gino gibadde gyambusiddwa okuba nti misango gya kinnaggomola wansi w'ebikolwa eby'obutujju. Ono agamba nti emisango gy'obutujju tegyekuusa ku kyakutugumbula balala wabula n'okufiiriza eggwanga mu ngeri etali emu. Naye ne bano abantu abakotoggera eggwanga n'ebyenfuna n'ebyobugagga ebiyamba bannayuganda mu kutambuza obulamu bwabwe obwa bulijjo mu ngeri emu oba endala, nabo ebikolwa byabwe ebyo eby'okukotoggera eggwanga ne bannayuganda bibeera bikolwa bya butujju. Enanga agamba nti waliwo abantu 5 abava mu kampuni emu y'ebyamasannyalaze abaakwatiddwa embalala wiiki ewedde abagenda okusooka okuloza ku tteeka lino. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.